bali eri n'engumi etandise otabuka. Temuva mu layini. Nyanze Kawuma Godfrey nga ndi mutuuze ku kyalo kino ekyewa Kiso. Ensonga lwaki tuli wane olunaku olwaleero y'ensonga ey'okulonda ku kyalo kyaffe kino ekyewa Kiso. Okulonda tekwaggwa, balondako omuntu, babala omuntu omu, baba batuuka ku layini yange yaliko abantu abangi ne basikawo alondesa ne bamuddusa nga bayambibwako ab'ebyokwerinda abaaliwo, ne bamuddusa ne bamutwala ewaffe okulonda ne kutaggwa. Akulira akakiiko k'ebyokulonda bwe yayogera nti ennaku z'omwezi nga lumu, yensonga lwaki tuli wane eno abantu bonna nga ku byalo byabwe okulonda tekwaggwa babenga baddamu okulonda. Yensonga lwaki tuli wane eno, naye twakedde tebatuweereza muntu alondesa. Kati okwemulugunya kwaffe tukutwala eri gavumenti. Ekyalo kyaffe mbadde neesimbyewo, tuliwo abantu 7 tuberedde emitendera, twateekawo petition ku district era olunaku olw'ogwosajjo ne tugendayo ku district okulaba nsalawo ki gye bateekawo ku kwemulugunya kwaffe. Tugenda otuuka eyo ne basooka bayita meeting ey'abasupervisor. Bwe bava mu meeting ne batugamba nti empapula zaffe bazitumizza tuzitwale ku headquarter e Kampala, era kye twakola ne tuzitwalayo n'obujulizi bwonna obwali ku ground ku mbeera nga bwe yatambula. Kyamani waffe Najemba kola tinze mulumiriza tikambu kwa bati oli mu binyo kusaba mwamu yaba kama kusaba onale babalamu yingira mu nsonga zaffe mutuyambe kubanga yono tete yaffe ko twalonda omuja tuyamba tugenda kukola kakiiko kaffe akagenda ofuga ekyalo kino era tugenda kugona office wamutayingira mu nsonga zaffe kubanga omuntu omutufu gwe twalonda ali Kawuma Godi naye mwami Kambugu nga yeyambisa sente n'abyebyokulonda mwami Bajjabakama b'okulira n'abasirikale ne bajja ne bakyankalanya akakululu kaffe ate ne badduka ne batalangira nakalu ne bamwandikira ddala ez'ekifere n'alaga nti n'abalaba abalonda bafuna 00. Omuntu eyeesimbyewo ku layini afuna atya 00 ng'akalulu akasooka kabeera kake. Obufere n'obubbi tusaba mutuyambe onalebo ne mwami Byabakama tukuna omwenkanya Hello, Papa.
Kale kale. Mba mu kirombe. Zino tuli ku bunkenke twegalidde mu mayumba. Godi waffe tebamubala bululu line kuggwayo ne babala ya Kambugu. Kati tukole tutya bannaye mutuyambe twagala mazima na bwenkanya. Eya Kambugu bagibala ne ggwayo nafuna obululu 227. Sawa zinatadde mu sente tuli mu bunkenke twegalidde mu mayumba atusindikidde basirikale batumazeeko emirembe twagala amazima n'obwenkanya. Nalangira okuwummula tumandiweza emyaka 7 nempumula okuweereza kubanga natandika mu 86 naye nga mpeereza emyaka 40 kakati mpeereza na mwesero kubanga era sigaiza kulonda 2023 nebatalo ne batwongera emyaka 7 era nga mbategeeze sijja kudda otuwadde ani ne bagamba mulonde gwe mwagala nga 28 walonda nalonda ani yawangula gwe walaba gwe bagamba yawangula gwe balangirira awo yali Kambugu abali kubanga bali bakyabala bali ne bonoona layini yaabwe omulangirizi yamaze asinze okuba erinnya nze Herbert Kambugu ndi mutuuze ku kyalo Wakiso kiri mu luka gw'ebulika omugombola y'Ennama mu Mukono district. Okumuwangula kwange register abantu abasobola okulonda bali 431 nenjija funako abantu 227 nafunako abantu 169 era ebigambo ebyogerwa nti akalulu twakakwatamu nze neewuunya kubanga akalulu ka ku mugongo babalamu mu bantu abo naye nja kubakulembera kubanga ndiwo mu mateeka atayagala mukulembera ajja kuva mu LC agenda afune endala gye baba bamukulemberera kubanga LC tejja kulembera wa chairman babiri era bateekwa kuba bagoberezi bange nga mukama waabwe.